on the newsroom, where untold story is revealed. I also want to debunk the lie that the regime has always been pushing in Western Uganda, saying, Bobi Wine wafuka president, abatali baganda bagenda bagoba mu kibuga, abanyankole bagenda kuba n'obuzibu, abanyarwanda bagenda kuba n'obuzibu. Kyemugamba we nafuka president ngenda kugoba first lady. Kyemugamba we nafuka president, abana first lady bazadde bajja kuba tebakyali baana bange. Kyogamba nafuka president mujja kuba temukyali bakodomi bange. Munjagadde nga nkyali yala nga nkyali mubanda. Kigeza mujja kunjagala nnyo nga ndi president. Nange mbagadde nnyo nga sinabeera president. Ate bwe nabeera president era abantu b'omu Western Uganda mufube mulabe nga nfuuka president. Kubanga kigenda kubeera kyakabi nnyo. We are a different generation. We don't want to live in the past. And I want to send confidence to all the people, not only in Western Uganda, but all people from different walks of life, especially those that don't belong to our party or that don't politically associate with us. We want freedom for everybody, and I want to guarantee safety for every Ugandan. Chija kuba cha njawulo. Nobody has reason to fear. Nobody has reason to worry. Nayo mubbi, you should have reason to worry, because we shall not condone corruption. We shall be against corruption. We shall be against wrongdoing. Fena tuja kuba bawamu. I thought it's important to mention that. Many, in fact, somebody asked about it. It was Map Media. Do we plan to go to places where we block from planning of gender? I've just made it clear that we promised the people of Bundibujo that we shall go back and address them. And that should be the same message to the people of Bugweri, the people of Kamuri, the people of all places who are blocked from. As a matter of fact, next weekend, on Thursday 25th, we are going to be in Bugweri. Friday 26th, we shall go and meet the people of Kalisa. And Saturday 27th, we shall go and meet the people of Soroti. Twasawa ekisawe ky'Ekololo nga twagala kujagulizaawo emyaka 4 eja NUP. Naye nga bwe baze batulemesa ebisaawe birala byonna unfairly. Bwe twawandiise abaddukanya ekisaawe ky'Ekololo airstrip batugambye nti waliyo okuzimba okugenda maaso n'olw'ensonga eyo tebajja tuwa kisaawe ekyo. Naye muze mulaba nga wabeerayo emikolo wiiki ewedde, ndowooza wiiki ewedde oba ennaku ntono eziise wabaddeyo omukolo ogwa Museveni. Nkakasa ne wiiki ejja oba akaseera katono mu maaso, wiiki ntono mu maaso, wagenda kubeerayo emikolo emirala. Wagenda maaso n'okuweebwa abantu abalala okukolerayo emikolo, naye NUP bw'eba eyagala okukozesaawo bwe bagamba nti bali mu kuzimbawo. Ekyo kyongera obbalaga bantu ki abatufuga, kyongere n'obbalaga lwaki twetaaga change. Twasanga ekkubo liggale, newankubadde twali twabukinga ekisaawe kya Boma Grounds, newankubadde twali twabukinga registration bwe twagala okwogerera n'abantu b'Ebundibujo, poliisi n'amagye baggala ekkubo ne batulemesa okuyingira Ebundibujo. Twalina ofiisi yaffe nga tonayingira kibuga ky'Ebundibujo, eyo gye twasobola okugulawo. Naye tuli basanyufu era tusimanya abantu b'Ebundibujo kubanga mwatambula olugendo lunene ne mujja okutwaniriza ku ofiisi, era abo abatono newankubadde baali bangi nnyo naye mu maaso gaffe baali batono kuba tumanya abasinga obungi ate baali batulinze okwogera nabo ku kisaawe ky'Eboma. Twasobola okwogera nabo ku ofiisi yaffe, era ofiisi ne tugigulawo ne tusuubiza abantu b'Ebundibujo, era tuddamu basuubiza tujja kujja Ebundibujo lazima twogere nammwe kifo kye twagala, kifo ekinene, buli omu waakolera enkuŋŋaana ekya Boma Grounds. Twavaayo ne tujja wano ne tudda Ishaka Bushenyi, era tuweebaza abantu bayo okutwaniriza n'amaanyi. Wano tebaatugaana kisaawe kye twali tubuukinze, era twabeebaza abapoliisi wab'Ishaka kukuuma amateeka newankubadde ate era baasibuka empisa ne batulemesa okugenda ku radio station. Kino baadde bagufudde muze okutulemesa okugenda ku radio stations. Bwe twabadde wano embalala twali tulina okwogera ku Radio West, baasooka gamba abalala mujje naye Kyagulanyi takkirizibwa kujja. Naye ate
Deputy President ne Secretary General batuukayo nabo ne babalemesa okwogera eri abantu. Ekiraga nti message yaffe bagitya nnyo, naye message yaffe simbi ya nkyukakyuka ya Uganda egenda okuyamba buli omu, ffenna tweyagale ate nga ffenna twenkanankana mu Uganda. Obubaka bwaffe bwa kusiima, twagala okusiima ennyo abantu abatuwagidde, abavuddeyo okuyimirira naffe, era tubasuubiza nti tetugenda kuva ku mulamu. Olunaku lwa leero tugenda Isingiro, tubadde tulina okuba ne rally ennene mu kisaawe Isingiro, naye batukubidde olunaku lwajjo ne batutegeeza nti babatiisatiisiza, era baddukanya ekisaawe ekyo ne batugamba nti tebasobola kuteeka mukolo mulala gwa byabufuzi butali gwa NRM mu kisaawe ekyo. Tebamaliriza nga batugambye bagenda tukkiriza mu kisaawe ekyo, newankubadde twali tukisasudde. Ekitulese n'ekintu kimu kyokka kyakugenda Isingiro kwogera n'abantu baffe ku radio Isingiro, era gye tugenda nga tuvudde wano. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.